Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira osuzeeyo otya ampuliriza. Atuuse ku mulimu weebale wonna w'osinziira okutuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Peter Kibazo studios za Radio Simba nina John Kakande namusanzeewo mutwe mwerube tukutukutukutukutuku ne nsangawo ne Charles Romshana abasaluuni babba mubbe buli lwagira n'agenda mu saluuni ne miskini simanyi kye basala naye omanyi ennaku zino saluuni zaafuna abawala abanyiga emitwe kati Romshana ayinza ogendayo emirundi ebiri balowooza asala nviiri naye nga waali Charles Romshana oli yanga nti Charles Romshana abeera ayogerera banne nti Al-Nakba tinaye Charles Romshana is a high command member of the Al-Nakba era ne wanga mutegeeze ndowooza kigundu message etuuse nina Haruna Kanabi yanga no muyita Karuna Al-Nakba catastrophe tegeeza member wa catastrophe Haruna Kanabi yatugana omuyita Karuna yagana nti Karuna abeera mu jemu nene Haruna Kanabi wali agenderera natera okutuuka ewa Kakande ne juzi omuntu musanyifu mbadde mulowooza nti ajja kujjalo nga munyiivu kubanga kwira waliwo pastor ayagala okugula ebintu bya Supreme Council nina mukwano gwange yanga nti ebintu bya Supreme Council nti gwe weewummuze nti buli omu akuume ebibi yanga nti bw'obeera n'ewuwo ng'olina ekisenge nti bo sitteeka nti balina kusaalira mu guli omuzikiti omuzimba omunene nti gutukayanira biri era ye mu ndowooza ye ate yeeyita mumanyi lwakuba ebbanga liri twamuyitanga mujahidini kati yaterera muko naye ye yali mujahidi naye omujahidi yatugambye nti teriyo bintu mu nsi bye bayita bya busiraamu ye ntaputaye era nti gw'omuzikiti kw'osaalira gwe gugwo biri ebirala olwanira byaki nti emizikiti egimu gye balwanira yangambye gyabaki Kanabi bashiri ku kyekiki yagenda nti emirimu emizikiti egimu gye balwanira gyabashiriku kakati nti simanyi ye bwe yaŋŋambye kati ekisooka ekigambo kye yabadde akozesa nga sikimanyi ye ng'agamba gwe kosigaza w'osaalira finished naga nti abo maskini abakukaayanya nti basala empale ate ne bambala jjubba eyera kazambi ti kakati obusiraamu nabakikonze ate bikwataganye batya mbadde manyi eno shoal asimanyi oba mumanyi naye musajja yali radical nnyo luli nga tumuyita mujahidi naye kati agenda abeera muntu mulamu tunyumya bulungi John buuza abantu banaffe bonna hope tokoze misrepresentation mu nnyonnyola yino nsobola omukubira wano naye mwenna abatuwuliza enkyaleero mbalamusiza nembebaza okuba nti mutuwa obudde bwammwe nabanaffe abasimba nabo ne mbebaza okuba nti mutuwa omukisa guno mwebale nnyo kale ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire sula saundi yange erabika tetuuka weeteekeddwa kutuuka kwendi naye eddoboozi nange ndiwulira wano siriwulira gwe kati Romshana omanyi kibino tobimanyi Romshana abuuza abantu abatuwuliriza abaagalwa ate okusinganya b'emyoyo emirungi Katonda w'amaanyi Katonda wakisa mukulu Kanabi ensi bw'ebanga erya ng'enywa tejjukira Katonda waayo emujjukira mu ntalo emujjukira mu mmere kubula emujjukira mu ndwadde
Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire. Haruna. Sebo. Njagala nange kwegatta ku bannange okulamusa ku batuwuliriza yonna gye muli, abawuliriza abaffe, abatumira abapanalisiti mwenna. Naye nga kana bitunuulira muzindaalo olw'omushana muleke. Mwanyi waliwo abadde ampeereza gamba lw'omushana nti mutumidde nnyo kakati. Kakati bw'onootandika okudda mu batumira ojja kufuna obuzibu. Nga ndi bamutumirako okyoba naye bamwagala ndowooza. Nnyini nsi yasitula. Toyera kyakukikolera. Mu kisaa kyo basalawo okusitula. Mukulu Kibazo nebaza naddala Radio Simba kubeera nga ekyatuwadde omwaganya guno netukubaganya ebirowoozo n'okulaba ebitambula mu nsi. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire. Haruna ndowooza nina abatekiniko wano bangi. Kamalo balinda bamala okusootinga. Kibazo kulikayo. Uvaawo. Okuvaawo. Wiiki eri. Wavuga akataka. Naganje ensi ekiguddeko. Wiiki eri kulikayo. Nabonanga tebaliiwo. Nali Butambala. Nagenda e Butambala eyo mulumbe wabayishe Butambala. Olumu ojera n'otambulamu. Mukulu Kibazo mangu nnyo nga tutunuulira ebibadde mu mawulire. Ensonga yennyini gy'otandikiddeko ekwata ku nsonga za Uganda Muslim Supreme Council. Ekitongole eki ate awo kanabye nawo oli yaŋŋambye kankuwe ekirala naye nti ebyo ebintu bya Uganda Muslim Supreme Council si bya busiraamu. ndowooza nanga nti council yali created by Idi Amin golooza ffe abasiraamu tetwaliwo before nti eriyo ebyayumeeya nga ebiina byo n'abaako n'abalala besaagala kugambako banga nti ne bano bayina nateete naye mwatu yagambye nti bo bakuumira bye munga bonga gani atukuumye ebintu byaffe nabo batunze okuviira ddala ku bujjajja nabo balina bye baatunda ate bingi. Sebo nze mbadde nkuwa nsonga zibadde mu mawulire nga wiiki weggwereddeko badde bakoze okusaba mu kkooti ejulirwa mbagira bayimirizaamu ekiragiro ekyaweebwa kkooti okutunda poloti 23, 24 na 25 But they should pay the money. Kampala basasule neya William Street gattako ne faamu ye Nakasongola Mijera era sebo kiri mu Nakasongola okutunda because the guy should pay his money. Olunaku wiki weggwereddeko nga kooti ega nti okutunda kugende mu maaso nga bwe balinda okusalawo kw'omusango era olukiiko lwa Supreme Council nalwo ne lutuula bukubiri ne lwagenzo era wiiki okugwako sebo ng'abamu babagobedde ebweru nalabyeko n'abakaaba amaziga n'abamu ku balwani abaali bakwata wiiki eri nabo wiiki eno nga babatadde ng'ensonga kanabyogera n'akamwenyumwenyu ekyaliwo mu ddiiro. Omayi guno omulembe gwa Museveni gwe tuwangaliddemu gutulabize ennaku nnyingi olwotuuka nga oguba kino kiba kivaawo kino ne kiddawo oba oli awo ne bagamba nti awo omulembe gwa Museveni gujja you sold empewo the other guy bought empewo aware that he was buying empewo kana bigenda maaso ono kamujje lwakyanjogerera nze gambye omulembe gukuleetera ebizibu oba okyali ku byasumiraga nti omwana yeetugidde mu kibiina kubanga bamubanja emitwalo 10 oba oli awo ne baga ni minisita yalidde sente z'owasiriimu kati ogenda okuba mpola kati munaye ne wiikendi era sebo olubadde lunaku olw'okujjukira obulwadde bwa mukenenya lwabaddewo zigenda zambuka mu kiseera kyekimu sebo wiikendi era ndabyeko ebbaluwa nga President Museveni agamba abamakerere badde nabo balina ettaka lye bakayanire e Nakasongola Minister bino biveeko abaluli babonaabona nnyo naye waliwo omu gwe baŋŋambye ng'anya babonyabonya okusala
yagamba nti abalaalo batutte enkulaakulana Mwacholi. That's a different story. Makerere tetutte enkulaakulana nakasongola mu baluuli. Ate mu baluwa ya president alagira minister ekisooka prime minister. No prime minister. He's writing to the minister for Janet education, Kataha, but directed the prime minister. Anzi nsoma gwe yajiwandiikidde. Nomanyi ebaluwa okugiwandiikira ab'egindi ate naffe ne tugifuna. Nakyo tunoliranga wansi kopi yani gye wafunye. Bayirabiroka kweka. Kopi yani gye wafunye. Kati ero tukwatira ku stamp receive. Wano we bamakinze kuba nalaye kopi gye nalabyeko. Ene inamune stamp receive. Circulating ya mululi mukasa. Naye simanyi yayi. Kwegamba yebika. Ye interested party. Kati ng'abaga nti Makerere mugifunire ettaka awalala naye ate si mu Buluuli kandi mugifunire ebweru wa Nakasongola. Twanimaliriza nga naye genza amulu. Mukulu kibazo eyo nga tuvuddeyo ku nsonga z'ebintu. Ensonga y'ebinnya mu Kampala naye ebadde ekyali nsonga nkulu. Kuzina enjogera empya ebaddewo nti SFC yalambudde ebinnya. Ne balaba wa omulimu we gutuuse ogw'okubiziba ne meya naye n'avaayo nga yeewuunya omuwendo gwa ssente okuli involved. Wiiki emusebo yagambye nti SFC etuviire bintu ebimanyi eddeyo special force. Kuki kubinya kitegeeza ekola emirimu ya president kubinya isobola kubinya. Mukulu kibazo wiiki eno nayo gavumenti yabadde yakisa neekomawo ne namutaayika w'ekiwandiiko kya mikondooza nga 130 mu giijo ng'ennyonnyola ensonga ezaafulumya ababaka abavuganya ku bantu be bagambibwa abatulugunyizibwa n'abaabula 311. Naye ng'ezisinga ku ezo page ziriko biwandiiko by'abalala. Ekyayo kyabadde pages 13. Ekyayo kyennyini ekya Minister wa Internal Affairs ziri page no za 13. Mu print ki? Mu print ki? Kyonna wamu. Mu fonti gye tunoonya. Ngefaanana kuba time zino mwagala content oba form. Kubanga ne 13 oyinza okusanga nga ziri 3. Nalabye nga weeroza size simbi nnyo. Naye 13 naye nannyonnyola ssebo mugunde nti ensonga ezimu ezibalemesezza okusobola okufuna obujulizi be bannuupu okubeera nga baganya abantu okubeera nti bawogera naabo. Wiiki y'emu ssebo era waddewo kontana ku biragiro ebyaweebwa sipiika n'agamba nti abapoliisi beebuzaabuzanga aba NGO basobola okwogera nabali naye nti Chugan police na NGO zewaninga mu ggwanga. Why? No, they went as NGO. Andiko cha minister cha demejo. Sebo mukulu kibazo n'abatuliza speaker ebiragiro bye yawanti bana abekandaga okuva mu parliament. Nti tebakkirizibwa na mu bukiiko. Ekyayiseeko obudde kati. Overtaken ekibaddewo mu weekend. Ekinsonga enkulu ebadde mu nti kiraka wa parliament sebo. Adolf Mwesige yavuddeyo nga ate ye line ayogera ndala nnyo. Ati ye technical advisor. Kuba kuyisaamu babaka ba parliament maaso. Okubagamba nti kujukizeeko. Bwe interpretation. Eyatono ejjeno n'agisa mukasero. Ate kati weewuunyaki. Yasinga okumanya mumanyi. Lwaki speaker yali tamwebuuza kye nabadde neewuunya. Nagandi ababaka bakomewo naye ndowooza kati ey'ensonga yawedde ey'okwekandaga. Mukulu kibazo tulabika tuddayo okwekandaga bakuyimiriza oba bakya emabega anti balina okudda bakyagenze kwetegereza kiwandiiko enziramu ya bajja tunnyonnyola ekiddako. They are now in parliament. They came to parliament. Mu sitting era ne bakireceiving ekiwandiiko. Ne batusuubiza kabagende bakyetegereze bajja tunnyonnyola ekiwandiiko kinene emiko mingi nnyo. Tutegeeza tubasobola kwetegereza ekiwandiikawo.
goli mbaka wa parliament wali wa CA ona atasobola kusoma katabo ka page 10 yagamba abantu yali wa CA navaayo kati wali obwobera mu parliament awo ne basome tosobola kukitegeera oyina okuddeyo kitegeerereka bawanse mawire nti omukulu mpoga bakimuwa several hours before naye tubeere benkanya aba opposition ensonga nabo bagiraisinga n'ekiwandiiko government kigitwalidde omwezi gumu ne wiki 2 ekitundu ennaku 4 kumpi kati beetaaga myezi emeka kukitegeera government ekomyewo mu nnaku 4 mukulu Kibazo mbadde ntunulira wiiki eno nalabyeko nga police ega nti ensonga ya special branch yagibwawo ku mulembe guno ate baagala ebenga ekomawo crime intelligence mu ngeri y'emu ssebo ensonga y'abalaalo mu mambuka ga Uganda naye ebadde ku mwanjo nnyo nsonga ezibaddewo mu ggwanga ng'abantu b'engulu nabo balinnye wansi ne waggulu n'abakozi ba gavumenti ssebo nga basisinkanye IGG bagenda ababosi baffe batuli bubi njagala onnyonnyola lose minute kyekibaga mu bakozesa nnyo lose minute si lose tugamba minute era nayenjo wai so lose minute tebeera ku file tebeera part of procedure ya emergency abakola public administration yali Webster yali tata wa public administration yaganti public administration ina bureaucracies nyingi neri yembeera public administration lwe ino kweyisanga private sector mu mbeera ezo ba officers bakkirizibwa okukozesa loose minute oluvannyuma nebeera validated negenda ku file kati kyenalabye wa Betty Kamya kyayogerako onakubuuziza loose minute kyeki eyina okubeera validated n'ogiyisa mu process release money tabeera ku yellow sticker kyenawulidde boogerako si loose minute babadde mu yellow sticker babadde mu notepad loose minute loose kitegeeza nti ali yekka atambula yekka atatambulidde ku fayiro eza bulijjo naye ye talina limiti nti ono luusi taasukka emiliyoni bweziti era abeera ku ssente zokka n'abeera ku emergency ateekeddwa kubeera ku emergency. I think this is why you extract ekyasalibwawo mu lukiiko luli ekyanseseza gw'oyita otya abakozi ba gavumenti bakubuulire obubbi engeri gye bulimu nga nowa kamera waali n'abamawulire nga mwebali neboogera naye ssebo ensonga endala gye nalabye era mbadde ngisoma ne ndowooza ku kakande ono omukyali yaliko minisita w'ebutale Gasimbagane funvubidde ku nsonga y'etteeka ly'omwenge era nalabye lulume bayiga wetororo opendi Sara tegeeza kakande mutamivu Sara opendi kyesina kumanya sinasoma biru ye bulungi nze konsani yange eri kintu kimu era ayagala n'abaana batukolera tonto waffe nabo babeere mu procedure ezo kubanga buyale kijako kya bugwenyufu kulowooza nti watonto oba omulamba nti omuteekako amateeka gano itwaki mukulu Kibazo ono kakanda abimanyi bulungi bwe baba badrafting amateeka waliwo part gye bayita definition waggulu awo ennyonnyola katwagala kumanya alcohol kyekiki sabo omulamba sa alcohol ate oguli part of tradition ogwo gwa buwangwa so ne wine ayina gyali tonto kwete malwa gwa buwangwa aguje mbino bakwate walaji kyovola nga nadde ndowooza ku kakande nti subject ene mukwatako naye mukulu omanyi bannayuganda mu myaka gy'ekinaana egyasooka the early 80s abaali mu exile e Nairobi emu ku products ze baasinganga okusmagolinga okuyingiza very interestingly nga bayingiza omuzigo omuganda
That was one. Ebyangwe, I've never found the motivation. Bayina ebintu ebibi basobola okunabisa ebiwera naye nga bayingiza ebyangwe omuzigo omuganda. Ekyokusatu gwali mwenge muganda gutonto ne especially akaliga era bakuŋŋaananga mu estates. Akaliga muleke kanabi ono akaliga akamanyi ono akaliga akamanyi ne bakuŋŋaananga mu estate ne baga nti Kakande yakomyewo okuva e Uganda yaleese akaliga. and in my naivety nga nebuuza akaliga kati nga bw'obuuza akaliga is sheep kati nga tebigatta. It is many years later lwentegeera the precious nature of akaliga ke bali boogerako. Omuwulide mbu the precious nature bivunule mu Buganda. Naye mukulu kibazo njagala kusembyayo mbadde ndaba weekend boogedde ku nsonga y'obulwadde bwa sukaali nti bweyongedde nnyo mu bantu. Simanyi oba ndya yaffe oba kiki simanyi. Partly endya enzijanjaba ina kyala bakyendeseeyo. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire. Of course kana bitayogera nti wiki eno Israel ne Hamas bakkiriziganya nga bali mediate. Eyo ntwayagala nnyo tudiscuss. Tugireke. Naye moderator nga ayina okuva ye yagisooka. Twali wano mu studio nanga nti batukubye. Bajja kutulaba lindako. Oddayo n'otunuulira. Eyamugulira ticket yamutwala mu America ali muki. Naye wali wonna nga Isirairi eremedde okujjayo abantu baayo mu bikompolo ebingi byekubye. Ne bagibawanga nti twala ono twala nono. Bamontalinga ne bayogera wano. Abantu bamuteeka kwaka. Alina mwaka n'akanika. So you want. Aba heritage bakwano bange. Heritage Foundation bakwano bange. Nyonyole n'abantu nti bwe wazibidde eggulo. Nga bakwano ko bakatta abantu 370 mmeka. Kana habi mu lutalo togamba nti gumbula katta. Ti bwe baba balwana. Oli omutujju owa Hamas. Bata civilian. Babalwana bata civilian. Bwekwe kamba civilian bakola batya. Bakola batya. If you're a modern army, you look for other methods. Katunyumye bye Uganda kubanga bino. Statement yoli yaganti. We will make the earth shake. No, he's going to shake. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira John Kakande, Haruna Kanabi, Charles Romshana. Gasimbagane ne bannamawulire. Yohana Kakande. Wiki ndoze nobeeri. Ninawe nasanga clip ya Joseph Tamale Mirundi. Nganyonyola aganti ayagala okumanya ku bintu by'obusiraamu ebyo. Byodi Kampala Lwemba bwe yagenda ani yagabana kintie tobuuza bannamawulire basiraamu buuza John Kakande. Di Kakande oyo nti yabiwandiikako nnyo. Kitegeeza Kakande wano yavaako hadithi ngaki yawandiika ngaki nga munnamawulire obanga correspondent wa Shariat. Kati but where we are at ngenda kutandika nange Romshana yekawa wange ampuliriza mu bugenderevu. Romshana ina ekobane kukawa wange. By the way kanonako kankayiseewo nine wa mukwano gwange omu minister je nabadde mu office ne mugamba naggulawo campaign. Buli public office jendaga abantu banywa Nescafe. Sina mutawana na company ekola kawa gwe bayita Nescafe. Ne mu ggwanga gye tulima kawa gye tusiika kawa omwasinga okubeera omulungi mu nsi. Feba mukubasinga emwanyi gye bayita screen 18 ennene erimu akawoowo kubanga abalala bagirima ennene eyo
nga tekyali mu kawoowo ezaffe ate entono obupeka obutono babukozesa okutabula ennene okwongeramu akawoowo ne ba public officers bw'otuuka ewaabwe nga base n'akajiiko kakaawa Nestle gwe yakola ne bamuteeka mu kikopo nabigira ku mukulu aga sekayara byafere bamana lisera yisibitegeranga kati ngendo okusoma kakopo kali nga bagamba it is coffee flavored so nejo ita coffee is flavor kati flavor teba mu coffee na eba mu biti bantu baffe mutuyambe mwe ba public officers bonna wotandikira kana byatudde mu office kawa kozisa wawano nga tetunagenda na sabia so that omuntu bwajja ono aroma jafune wo wakyala kettake mwenye otambula nnyo kiki kye bakugabula nga wakayingira mu office kachayi bayina obuchayi bwabwe n'obusukaali obwo obwaki ekyo kikizibuwala kife wano okukikola anti enjawulo tojogedde Uganda is a neo-colonial state. NC is a colonial state. Eri mubudu wabazungu. Tiba kasobeza. Wao mkwembeza ayogera kino n'asamwa n'ayoga kiri naye bwagenda ku nkomerero byakola byonna. Awunzika tuzeeyo muki mu bannaffe bali y'ensonga lwaki owulira nti vitoye ejja okugula amafuta ekakuguze awo tuvuddewo kakande tugende ku nsonga kibazo oleese ensonga nkulu kuba oleese Nescafe amata banyaga ekiruhula ennaku zino banywa lato owobuwunga wakuno okakasa nnyo naye njagala oddeyo ani aprocuring ebintu ebyo era ndagaano kizoyina kubanga waliwo bilateral agreements zemukola nga mulimu obuntu bungi nnyo gwe bwotafuddeeko nga ne Nescafe ayinza okubanga y'omu oli w'amawulire ddayo kanaabi kankuwa ebyokulabirako kanaabi yatujje ku nsonga mu ofiisi ewange bwe mba naguze Nescafe ani aba yaŋŋambye naye tuddeyo ku eri waliwo enjawulo kofe gye musiike yamwe osobola okukolawo enjawulo okola enjawulo enjawulo kale kati kibazo nze kankusindikira budala twaha matovu munamawule munafa akola kaawa bamuyita Majestic tumuleete ku UMI oba osobola akole ki bwenywe kaawa wa Uganda we Masaka amansimbi amanya gokozeseza kyekizibu sebo ne kanaabi tudde wali John bwe mpuliriza wiiki eno okukaayana okubaddewo ku bintu by'obusiraamu nakinaki ne Justice ne bigenderako of course unfortunately Muslim Supreme Council bwe yatuuka okutunda ebintu ate yabiguza Justice naye looya we ye Ahmed looya wa Justice era yagambye nti obusiraamu tebulina engeri gye bukosebwamu ng'omuzikiti ogwo omukulu Gaddafi Mosque gutundiddwa. I don't think baagala kutunda bintu ne John mpa yogat the whole of this kubanga nze ebirowoozo byange ninamu n'okulowooza nti this is a conspiracy if you asked me nti Justice twamuguza as a conspiracy kubanga ettaka twali tunda ddanga liri liri enkambadi n'aligula ng'akimanyi liri enkambadi threaten the base threaten the state abantu badduke helter skelter bajja kusasula emberebere but that is my opinion mwaba betinga things can go either way bajita roulette but very briefly mukuru kibazo kantandika statement eno nti obusiraamu tamale yakuwaddeko hadisi nti oyo yamanyi yanywa agendaga awo ku bench wanuka ngo okwirana n'omuzikiti gwa William Street kati wawo ekizimbe gali kwoleka arcade wena sinkananga Sheikh Mukongo nga wasula mutulinyago wow nga mu interviewing la
naye engeri kati akedi gyajjawo temanyi nti waaliwa Supreme Council naye waliwo ebintu gavumenti ya Museveni byazzaayo mbayindi ekyo nakyo tukikkirize nti eriyo Amini yawa abasiraamu ebintu bingi waliwo list jalina ngeyali agimpadde yali munaffe Nsereko Mutumba nga property yali wansi wa Uganda Supreme Council yali 4,000 across the country. 4,000 properties. Singa bakyalina ebintu ebyo eddiini yandibadde singa obugagga. Abawa Idi Amin. Omaika ma correcting a record. You forget nti mu bayindi abaddayo. Mwalimu abasiraamu. Abayindi on their evolution. Bebali baddayo. Olina obuwandiike ku ekyo. Nti omuyindi gundi ebintu yabirekera Supreme Council. John ng'oggyeko bye tubeera wano. Nze ndi ku mwana yakulira ennyo ku Supreme Council. Sitira nnyo bibaamu naye mbimanyi nnyo. For some reason nja kunnyonnyola ate tuli mu situation. Ate omuyindi oyo yeekyusa n'abitwala. No, kyoko. Abayindi bangi ng'oggyeko Amini bye yabawa. Abayindi bangi abasiraamu baali bava kuno. Basawo emmaali ne bagireka mu basiraamu. Nyinza n'okubulayo omu. Waliwo n'omu bye baali bazzaayo mu gavumenti ng'omuyindi ali India musiraamu nagamba sikyadda Uganda emmaali yange ngiwadde abasiraamu era najja wano Supreme Council era najja wano n'alinnya ennyonyi ajja akakase nti byawaddeyo bituusewa naye ndowooza wano waliwo n'okubisa abantu. Amini bwe yali agaba Abagowa bali consider to be bakatoliki sicho n'akwata ebintu by'abayindi Abagowa n'abiweekerezia weebale nnyo kati otandise kumenya kimu ku kimu n'akwata eby'abalowoozebwa okuba Abaprotestante. Christ the King si kizimbe. Christ the King is Christ the King. naye Amini yakibawa. Amini yakibawa kana abigenda maaso n'ebyali eby'Abasunni nabyo twagadde kugolola eby'Abasunni nabyo n'abikola ki kiriza nti n'ekereziya yakola ki yafuna. Kati tuve ku y'abayindi eriyo ebyali estate yali wano Najjanankumbi wali ogimanyiko nga ziringa nnyumba 5. Ennyumba ezo buli ayogera aziwa figa ndala naye wansi wa Supreme Council batwalemu kwemu. Baani abazitwala? Baali babanja. Abazitunda. Oli alumiriza okuva ku seeka Ssesimba okukkirira. Incidentally, what choino okumanya ekiri on record musajja alumbwa biki nyumba zaali nyingi. What is on record? 10,000. What is on record? Nti mubajje agenza okufuuka Supreme Mufti. Okufuuka Mufti wa Uganda. Kuchirwanira. Supreme Mufti tabaddate. Kakati mbadde gamba mubajje. What is on record? Mubajje agenza okufuuka Nemuwanga wandirese kakande n'amala okusabmiti. Wandirese kakande n'amala okusabmiti. Muwanga is submitting from the heart, not the head. Ate. Kati ebintu ebyo bikuwa result ya njawulo. Okay, kankolera another statement. Mu bantu baffe tulabye abantu abasikidde ebintu. Ettaka n'amayumba n'ebijja. Ne batunda mpola. Natunda kwa nagande twabadde natunda kwa kaploti. Enkomera yabe natubalabye nga batunze ennyumba eyali ya tata waabwe n'ekijja. Teweewuunya nti kati enkaayana etuuse ku headquarters. Kubanga kati tutuuse ku ttaka ly'ebijja. Precise. John maliriza kana byojja kufuna opportunity. Naye nze mu nsonga eno yonna ndabamu obuzibu bubiri. Ekisookera ddala
ndabe nga bagezako pressinga president ayingire omunalabiye ng'agamba ndowooza yadde deputy mufti TV ngaga nti abakatoliki wabawa n'abakristaayo wabawa kakati fe abasiraamu bakitotuwa nga balinga bagamba nti kubanga abakatoliki babawa ezo namugongo bilioni 2 nti yajja ku kereziya abakristaayo n'aba ashimika mutakunshaba bali maze okuwaba mwe lwakite munsaba andi fe twali tumubanja waliwo version egamba twali tumubanja ez'ensambya sebe waliwo version egamba naye of course kansokeze neewuunya nti bwe mba nkola valuation siri mukugu ng'oli abanja Supreme Council bilioni 19 18.9 billion kibazo go dealing mu ttaka bw'oba ogwetakayawo kampani omuzikiti gwagwo otekamu value meka value ki John bakiyita forced sale value forced sale tebeera market value kalina n'okateeka ku nyundo ekyo nze sikitegeera ddala kubanga nange neewuunya nange ndi badadi nti ekintu kyali kya due yali 3.5 okay mulimu interest per month 12%. Netusibira ku 19 nearly 19 billion. Ningamba nti ine still ati sibandi tuteko property satu. Nokala tugomuzigiti kuba ekiziunanga that property takerio. Yes. Omuzigiti oguli Gaddafi gwe yazimba. Yes. Ogubayira siringi simeka. Nze. Wa Google otekewo hoteli. Siriwoza nti guyinza okuba below 50 billion. Issue property land kandi nga wandi badde value wa mubi kinza kuba below 50 billion. First of all, ekifo kiri priceless. Nga kibazo wayogedde. Ekifo basinziza. Tekirina value gyose kagetekako. Eringa kereziya. Bwemanga muzimbi nga musepenize milioni 5. Okuba kifo kitukuvu. Bishop yajja n'akitukuza. Tokibalira nti kya milioni 5. Value yakyo eba kati ne kakanda ayogera from the heart. Tata ayogera from the head. No wecho neewunya kooti basis dezikozesa okwatachinga ebintu naye issue enkola bayo muyinja egikozesanga kuba datas n'atwala ebintu byabwe bwa mu ngeri eyo omuntu yamujjako bilioni 1 n'atwala property 10 amayumba 10 naye nga gonna bogagatta gali mu bilioni 15. Okay ba? Naye nekirala tulina okuba ettooki zinandi mbadde njagala abasiraamu time eno nga bagamba president ayingirewo singa mubajja bweru singa General Assembly ya Supreme Council nayo manji go byedda kubanga bagenda nebekalakasa kubitubera no without Jennifer bweyogera kwazina bagamba nti Janeri ku mutwegwe but John there now there now zirayo ku mujahidi wange nti there is a difference. Okwazina is about faith and prayer. Property is property. Omuzikiti sebo wasaliwo muzikiti mukuru nyumba ya Allah mbadinja sebo abasamu ndo bunyako badde bagamba nti awo tujja kulangira abagitani jihad kabulira kakana badde mpuliriza bunaku mpulire abalangira jihad ampuliriza Gasimbagane ne banna mawulire woyo mvudde Haruna okay. John tadilinga na some of the areas njagala tutunule okusooka tugende step by step. Bagambye attachment kodi Kampala poloti 23 paka kwa 25 ziri ludda wezo n'omuzikiti guli mu poloti ezo kuba ekyo nakyo tetunnakinyonyoka bulungi. Tuyinza okubanga tuli kuzina eziri eno okulinaana lugadi kubanga tuyombera omuzikiti nga teguli muki mu poloti ezo ze ziriweeza 23 okutuuka kwa 25. Ekyokubiri ekyo ekintu fe abaakirabako nze nasomera odi Kampala primary awo ne secondary nenjibeerako akasozi ako Amini agenda okukalangirira
nga akatuwadde nga kalamba nga kuliko akayumba akakapere Lugadi. Walingawo ne wali Agakani yayinawo sports club eyo wansi era yasigalayo. In fact gundi akyagina yakomawo awali DTB waliwo ne wansi bokkirira mwabangawo Jambula ennaku zino ndaba musimba mugundi era sebo twakulanga awo wetuli emiyembe ne Jambula ng'ekintu kyonna kiri wamu. Kati kyatuuka ddi okufunamu obubajjo tubeere nga tulinamu poloti 23 24 n'endala era zo ziri mmeka. Kati ekyo nakyo kyetaaga kiralite naye aba administration ya Supreme Council ekyo tebannaba kukinnyonnyola bulungi. Bayogedde ku William Street. Tuli ku muzikiti guno ogwasigalawo oba eri poloti John gyayogeddeko endala kuba eyo yote yagenda mukulu yaganda agenda gitusasulira ebwekuno mu Sekambogo we yasulanga. Kati ne farm ye Nakasongo naye nze nkyali wano ku muzikiti poloti ziri mmeka kweza 23 24 25 ziri kwe kuli neyo omuzikiti ate mu bye Uganda sebo waliwo abachali ng'ekisenge n'eddiiro biri ku poloti yabyo poloti ndala nene kinabiro neguuni nga naye ba poloti ki olaba mubajesha kikola ekyo kimu. Ekyokubiri mukulu kibazo nkyembadde ntunulira mu nsonga zino zonna. Bana abaliwo olwaleero eringa ngabula nti chain ezzeekola ki egenda maaso. Guno sigwe mulundi ogusoose Supreme Council ng'efiirwa ebintu. Waliwo omwami gwe nayogerako wano ne bakubira essimu nga batuthreateninga nti bajja kutuwawaabira. Yali in charge of property y'abasiraamu yafadda naye zaagenda ku Mulumba poloti zaagenda ku Luwemba nkani ku Gundi ani ono omusajja ow'Ekawempe Kakooza nani ebyo byonna ne bikola ki. What is it? Sebo siku mubajeka gwe bolistinga. What is the fundamental problem ekwatagana ne property ya quote in quote eya Uganda Muslim Supreme Council nti eyo buli ajja basajja balaba is recent naye era naye bwe yajja he became an issue. Obaka nabi waliwo endowooza eyajjajjange nti byali public nakyo kisoboka. Ono abadde ayogera ku Gundi ku Nankani olaba wano Kololo High yali wano waggulu wano ku kasozi Agakani n'akwata ssente ng'atufulumya naye waaliwo olutalo ya Mungu asaasira omusajja Kamoga simanyi wajja ali ennaku zino Masaka yalwana nnyo okulaba nga paati eyo ebigundi byali bya Supreme Council nabyo nanga ndi wakiri ekyapa tukifune awali Kololo High kakati esomesa abaana b'eggwanga atali omu 2 3 naawe gye wasomesaako naye nga tobeera mu class oluusi naye nga abaana bo bayita simanyi bwe wasomesanga General Pepper eyo Kamoga alwana okukola ki ezo ezisigadde awo wonna paka ofiisi ya Central Gundi division gattako eri wansi ezo zonna zaali za busiraamu Maseeka gye baasulanga wansi eri okuliraana Biraali ne Kampala High nayo yali ki n'Agakani era n'atusasula. John kyekiri obwedda kyogamba nti property yali eyaba Ismaili bwe baava wano baagireka nga running bwa Uganda Muslim Supreme Council naye bwe baakomawo Agakani ebibye yabireclaiming okujjako ebimu Masaka SS n'agirekayo Toro Fort Portal n'agirekayo kati bwe yajja wali Kololo n'abagamba nti bawadde mu relocate era sente ezisinga zajja ku mulembe gwa Luwemba ne wabaawo n'okkaaya nange ebimu bo baali baagala nkugambye ne Kololo High yali egenda kugwawo bwetyo Kamoga n'alwanagana nayo okulaba nti essomero lisigalawo. Kati ezo fundamental problems ezo tetunaba kuza addressinga mubajje n'abalala kakati mbadde ntunuulira akyerabidde waliwo gye bayitanga sports ground ku sawa ya Queen ogimanyi eyo yali bayitangani ba Muslim Sunni era nayo amini yali agibawadde eyanti liizi yaggwako liizi bwe yaggwako Haji Hassan basajja balaba n'ayamba Seeka Kakeeto okunyuwinga liizi kati ate ne bafunamu awo ebizibu
byenkugende nti waliwo ebigenda nga bimansuka nti waliwo abajja nga bo bazze banoonya ekyo so kitegeeza nti Uganda Muslim Council eyina problemu ennene nnyo mu kuadministeringa ebintu byayo kati bano abazze oluvannyuma nabo bagenda banoonya buliwo obufisse okiraba kakanda nti tutuuse ku kijja nga beeyambisa gaapu zezimu ziri nabo ne bakola ki abalina omululu era Katonda asaasira abasajja nga Abdurazak ono abadde ayogera ku Sheikh Abdurazak Matovu ennyumba z'oyogerako sente yazijja Saudi Arabia najja n'agula property y'abasiraamu oba ya Uganda Muslim Council generating income nga district aliwo teyeetaaga kugenda nga asabiriza asobola okubeerawo naye olwaleero bamaseeka batambula nga Supreme Council teyina sente naye ng'eyina property gyesobola okukola ki okugjamu sente ne administering ebintu ebyo eddwaliro lyali wano kwa Agakani wansi Agakani n'atuga nti tukatuli shifting erikole ki lyambuke waggulu Supreme Council olwaleero teririna it no longer administers that hospital it was leased out ku musajja alimu n'ateekamu ekintu kye simanyi ne tufeyiringa awo lizi kupangisa kakati ekyokusatu kyentunuulira ekyokusatu kyentunuulira abasiraamu tuddeyo tulowooze nadde ntunuulira endagaano ze basaasaanya ku mikutu oba ntuufu naye ekibuuzo kyange nti mufuti lwaki yandibadde mu transactions zino kubanga ewaffe mufuti kitegeeza omusajja omumanyi mu byeddiini nti kibazo bw'oba n'obuzibu n'ebikutawaanya ogenda wa mufuti n'omuga nti wayi kino sikitegedde bulungi omusajja nguze ettaka naye mulimu naga nti obusiraamu tebukkiriza transaction zikola ki zifaanana bwe zityo muwanga n'agende wa mufuti n'amuga naye abantu babatta ne wano naye nga nze omusiraamu nyimirirawo ntya Allah akugamba lwanirira amazima n'obwenkanya era genda mu maaso mufuti asalawo ku nsonga naye mufuti gwe tulina atasaaza jjuma kiyimba n'atuuka omulumba nga tali ku kituuti awo tusaana okuddamu nawo twetegereze uroolo ya mufuti eriki mufuti mu buli jjuma mwabeera yeeye alina okusaaza mufuti yaba atusinga okumanya buuza muwanga nze saatendingangako darasa ya mufuti oba ye yali agenzeeyo ne tutuula nti kati tuze kusoma nti mufuti olwaleero lw'Essande oba olw'okutaano atuuzizza okiraba kati there are those fundamental issues ze tulina okutunuulira kati abamu awo we bavudde ng'oli gwogaenanga nti omuzikiti gwe waffe gukyaliwo nti ye esswala zange nzisaala nti ye ebyo mbitadde ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire ngenda wa Charles Robshana naye kanabi the cynical me why do you think this is uniquely a Muslim problem sinakyogera ennaku zino mbadde ne mikwano gyange part of the quiet revolt mu the Anglican province of the Church of Uganda yali ya Archbishop Stephen Kazimba Mugalu kugamba nti ettaka ly'ekkanisa lya province libeere registered lyonna mu mannya ga province nga response yakyo evudde ku be baakwasa obuyinza mu bitundu ebyenjawulo okugenda nga bagenda mu katale era waliwo okulwana okw'amaanyi I think even as we speak now Namirembe diocese ekyagaanye era nti muve ku bintu byaffe kuba Namirembe yesinga obugagga ngayo single but Church of Uganda badde neyo problem nzija kakande ekereziya wano mita 10 okuva wano ettaka wano era Church of Uganda nadirina wano anadirina kati lyasala oluguudo ne ludda side ya hotel lyasala si province please simanyi saaliwo kakati ekereziya ebadde ne challenge eyettaka eriyo balooya abagaggawadde nga bafugge
kusembera busembezi wali ku fayiro yettaka ly'ekereziya because kereziya yatuuka ekiseera neega nti olw'obuzibu bwe tulina okwadministering ettaka lye tuyina ka tuliriizinge baliriizinga tebategedde bali batunzeeko kati n'abakulembeze mu kereziya nabo ne balitunda ne litambula ne lifuna ebigere ne ligenda. And it is not exclusive to really faith-based organizations. Amasomero gaffe tegakyayina ttaka gonna buli abadde n'ebisaawe wano kololesesi yali mugagga wa bisaawe waliwo apartments eddala ligenda kumera mu kisaawe kya lino ery'ekkanisa ya wano gye lyakulukutira. All of them have gone. Organizations nazo, tell me one organization that has land. So this is the character of the people bebayita bannayuganda. Ekyenjawulo kyokka nti olumu kitukwatako ne kikwata ku kika kyewammwe. Bwe kikwata ku kika kyewammwe n'olowooza nti exclusively tulina kulwanira kika kyewaffe. Naye bw'otalwana the global problem that is Uganda. Because nagambye omuntu agula ettaka nga liri enkambad kanaabi nguze ku ttaka. Bw'oba ogenda okugula ettaka ky'osooka bw'akuwa ekyapa ng'okuba ewa gundi ewa Kiso bw'oba ogula mu wa Kiso goga nti munkeberereko search before you even do the official search ng'agamba nti liri enkambadde kuliko caveat gundi yakolako transfer mu mwaka gundi bw'agenda okumala okugamba ng'ogamba nti lino sirikola ki sirigula. Naye ono Rw'omushana Justus agula ettaka ng'alimanyi liri enkambadde ligenze ne mu kooti oli yaligula in addition to the encumbrance n'agula nga encumbrance endala eri ku ttaka eriko abatuuze ku ttaka baalaba. Naye mu ndagaano one gw'atunda n'oteeka mu ndagaano nti nze ettaka ly'entunda ndyawo eyaliri enkambadde naye ngenda kuggyako caveat number one. In addition to kujjako caveat. Ate sebo omanyi bulungi nti omuntu aliko siwe wa bulijjo. Nti nja kujjako caveat. Oli go wamuguza wamupangisa nti nja kujjako caveat njaddi anenkambaringa. In addition to that kuliko ab'ebibanja ba Rw'omushana be baasiba mu ssemateeka nti bw'aba abaddeko okuva mu 83 abeera bona fide noga nti naabo nja kukuwa bagiyita ki encumbrance free land njagikuwa. Ono akola commitment ye yakimanyi tasobola gituukiriza nti we sigikuwa interest akola commitment amanyi tajja gituukiriza. Agula is an IDIOT in caps blocks red bold kubanga akimanyi naye tagenda kikola ki kikola. So do you think that eyatunda neyagula bali tebamanyi kye bakola? We are playing a simple deal game that someone is raising a flag for someone to come and rescue. This has nothing to do with selling land. Neno discussion je tukola actually. Neno discussion je tukola. Maybe they are the biggest beneficiaries of this discussion. Ngakati ofusenga Rw'omushana watera okutuvuga. Kubanga nono ganti muzikiti gwenjagala wana wali omuzikiti. Ti wali yo property enda. Njagala opime pressure ya kibazo kati weyimiridde. Koma Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios Jiko Anjulira, John Kakande, Haruna Kanabi, Charles Rw'omushana ne Muwanga Kivumbi. Nabadde ngenda kusooka Charles naye Charles afulumi. Muwanga. Kakati. Njagala Muwanga ayogeza omutwe, saagala Muwanga ayogeza omutima. Incidentally. Muwanga oli yasoose. Yadde Muwanga oli omusajja w'entalabuusa anyize. Kubanga muzzukulu w'abasajja bali abatambula ne bava gye bavanga bawaayo nga tebalina kye balina nga basinkana. Bano bajjajja be tebaali bajungute. Tumanyi bulungi. Kakati Charles, nze Petero. Abawulo oyo. Manyi betwogera ennaku zino tulina olutalo ku gye bayita impunity. Yes.
abasinga bayita impunity bwannantagambwako bagiyita baki ononkola ki jjajjange yabayitanga bamawale ononkola ki abasinga betusitanding against impunity balowooza tuli mu governance quest titwogera ffe abaagala obufuzi ne regime change ffe twogera ku impunity eggwanga bwe lizimbwamu obwannantagambwako butuuka ne maka butuuka ne mbika bituuka ne mu bakinjaje bituuka ne buganga obutono nosanga ffe tubeereeyo abavuka nga 10 ne bajja wooli kuna betuweeyo ku ssente kati ne beerondebamu omu naga nti ziwa oyo bwemala ozimuwa nagamba bonda banga olusi natambula nakuulita nazo olusi nga balinga bano abakusebe bagamba ziwa oyo kumbe bali basatu abasatu abo bagenda kugamba bano oluvayo munakola ki nga it is that bad zirika endagaano muzikoledde ki olaba za PDM ze balya kakati ne mwami Museveni yakwata ekikutiya n'akituusa ebusoga bo baakimutikkula kakati abaakunya nakyo baakunyamiro n'ekirala bw'onooba onoofuga ensi obulungi njatuka ku byobusiraamu bw'onooba onoofuga ensi obulungi ebintu ebimu by'osinga okwekenneenya z'ebitongole oba obubinja bw'abantu obulina obusobozi naddala obw'ensimbi nga tobulinaako control. N'olwekyo okwavuwaza institutions nga tezirina bwetwaze kwakati olwaleero manyize mbadde njegamuga olwaleero President Yoweri Museveni yagulira district cars emmotoka benefactor wa buli faith based institution kati buli best faith institution nze eri gye ntula mu budget zosanga ku supplementary era baleeta supplementary enkyamu ewerekerwako ebya chachi ewerekebwako ebyemizikiti ewerekebwako ebyemizikiti yakoze announcement nabenga mchala obote anakola announcement nti kati abafuzi abensikira ensimbi zaabwe bakuzongeza bazijje ku milioni 5 bafite ku milioni 6 buli mwezi and the reason bali 17 so whatever the number and the reason is banyamba kukufuga but the raja issue muwanga Kivumbi that district card goba we Moroka Museveni gwa we Moroka mu abasiramu temuyina capacity mugwira Moroka because singa mbade mujina then they andisabiriza I don't know whether it's the capacity butofunye bulungi ono kyatafu obaddeko bweru ngambye my issue mu governing question otya institutions ezina obusobozi okweyimirizaawo kubanga zijja kusobola okugambako n'olwekyo oyagala nnyo institution nga tezirina busobozi zonna zibeere nga gwe oziyimirizaawo. President Yoweri Museveni mu parliament yavumirira miliyoni oba zaali 4 n'agamba ababaka muzizzeeyo zaali 2 n'abazaayo 2 n'abawaana ne bakimaana wera katikati muzeeyo 2 mbawaana that's good business. It was about who is the giver. Ngaina olumu ku ntalo z'abadde ne baspeaker ba parliament gu speaker tinawo gaba triple naye kwefuula agaba emmaani nagali kakati gwe kanabigenda kena ku gundi nawe gulega obuyinza obwo kutobete buyina yagaba mu delegation zaga nti mwatutera abantu mu bukyamu yaba yasinzizaayo abaki abangi. That's typical Museveni ali vintage. yaweleza nsanvu era zimu ku ntalo z'abadde nazo
mulabe ku misaala gya parliament first of all teri parliament yeyongeza musaala nga takkiriza naye bw'obanga etteeka ligamba mwegerekere naye ng'oyagala olutalo naye mwongezeemu miliyoni emu nga tyagikkiriza komishoni erina okusituka negende enyumyamu naye oba n'abasisinkana ab'NRM ekyankwanzi ne bamuyitira mu bizibu naddala ebyamabanja bakuyita kukaaba nnaku oba kusinda nnaku era oliyanga nti Museveni aseka nnyo najja n'amaziga ng'alabye pesiripu ya muwanga alandi ono aleekaana ono afisa 300 omukulembeze obeera otya nga tolina sente naseka nagamba ono omukozi eki muyina era ati Museveni yaleetera MPs okuyama banja. Oh yeah, who doesn't want to benefit from an idiot? Museveni abale. The first watandika ekigambo idiot nga kisuso wakitaddeko n'ebigambo ebingi not you spirit it ye kamukyala kadaga nga ayegayira abakulembeze MPs banange temuli amabanja. You really have to go into a session to teach MPs, members of parliament. kati boli side yoli aseka okimanyi nti lumu aliwo proposal omukyali n'ogula amabanja ga parliament. Yes. Ngera Museveni yamulese. Era Museveni yamuleta naga ninawo omukyali nawo okusumula amabanja g'abantu amabanja gamwe. But kakando omanyi nti globally n'ensi zaffe zitunda amabanja agazo mu fund ze bayita vulture funds yaga nti sovereign debt nti eyo njigula oyogera ku offshore companies ezimu zirinda wali ani agwa naye omukulembeze w'eggwanga naawe yagati mubaka kyali obubi kati oyo This battle, I have a problem with the so-called Pan-Africanist because Sebamanyi and no jagambere broader twachi eno Gasimbagane no Charles wafulumidde enjawulo nakugambye kakati waba mukulu nankana kakande go bakutadde ku discussinga obusiramu ni confusion ali ebiri kakati bano be basiramu abali wano batubuli forget about general paper katugende wakulira Charles enjawulo jenina nawo nti for me I'm looking at this problem. This is the national problem. Yeri mu ekereziya, yeri mu kanisa, yeri ku Buganda, yeri gendo okebere ettaka ly'amasiro ameka agatagenze. Sebo endagaano eyo eya Supreme Council eguza Justice ettaka bagiwandiikira mu State House. Ngenda genda no maybe no John Chenagambye nti nze my gut is endagaano eno is not a mistake. Endagaano eno abagiwandiika si bawutufu bagezi bagiwandiise nga bagikozesezza nga ddobo era eddobo lyabwe lyakoze kakati ne kooti zisa mbwangu kakati nze mbadde njagala kyasinga temu divert nze mbabuliye the deeper issues because ona gambye nti historically bamufuti bonna batunze ebimu ku bisinze okubeera nekanya mu ba bishops kutunda bintu byabaki byamakereziya nawulirako archbishop bonanga bagamba banange ettaka lyo mutulikuume it is a whole campaign ku mukulembeze boswanga abakulu b'ebika nabo ino kuba enduulu baga ettaka ly'obutaka goli mwami goli muwulu akola kikoze omuwulu awuluguma goli muwulu awuluguma bwotambula eyo olutalo lugaba ettaka ly'ebika mulikola ki nasembyeyo okuwulira ab'amafumbe tebakyalina butaka ayina butaka kakati ate ne babeera bakojjange tebakyalina butaka juzi natuka ewakyeyu n'emirembe bano abaakutuka ewaffe ku nyange
nga basalawo 5 ku 10. kakati problem joyina two things obusiraamu two things kanabi ewaffe buli munna eraliikirira nnyo semujju alimaawo kumpi mulina obukulembeze obunyonyofu obusobola okubeera mu mbeera eno eyakatogo kitandikirwako kubanga ekereziya erina same challenges grid ey'abantu ngetalina state weeri question is tuyina obukulembeze mu busiraamu obusobola okuresistinga pressures zino because unlike other religion obusiraamu bwe businga ab'ebweru abali willing to even foot their bills be basinga generous donors umma ne brotherhood eri global ekusobola okubayamba to solve all problems at one time aba bakulembeze b'abasiraamu abasinga bonna babadde bafuna emisaala nga giri paid for na foreign agent nga bagifunira mu dola abo bonna bolaba bagamba bamaseeka bangi bafuna agencies ezibafuutingira emisaala constant tu nebe bate bagiina basobola okwambala bulungi ejjuba ne beesale Kuwait ne bagenda nagamba tuyina ekizibu they will come back with the money twaline kanabyo omusajja n'atugaa nti eri yatuuka egindi n'aziteeka mu jjubba kati institutions ezitambuddeko nga Islamic University eyo yafuna autonomy neva mu confusion nebanga bano abaffe bano banyambala juba kansoke mbogereko temunyiga bamaseeka tibagiraamu mukono yenkola raida nze mpangana nabo nyerye bwa nze MP waabwe zino zonna enkayana zinsanga ku mukeeka n'owulira oli secondly wabaddewo olutalo lunene for the first time tuweeko omulangira Nakibinge due credit ngagamba abantu because ye on record artist akasozi ke fairly kaliko obusiraamu obusisira naye abadde custodian ali fair wosanze bataddewo development it is a training college, a secondary school, a university, a hospital. I mean, abalala wona wala basiramu abo bonna siramu ezo za mulangira kakungulu as an example era bolaba basasuddeko party ngambale university gambye mu mpeko nsimbeko ki university I think it's primary land no omukyale yatuwa nabisunsa secondary school yali mbeja senga wono senga sister saga kwogera bitali bituufu nnyo senga sister tekivaako nze nali wogguka nabyo kimanyi mu munazama negulaawo ettaka entinda wano nezimbawo Mariam high school sister nga omugenzi yali vereki mukugula ettaka waggulu wano olabawo ne bagiwambaziira n'agikulira emu kati kulike no paati emu kulike ebbaala eryali ly'essomero eryo essomero lyafuna ebizibu abakulembeze baalyo boodi neekutulako njaga tutresinga nti munazama si yali Hassan Trabi yaginamu omukono mu brotherhood kati ne secondary school ate labitwa yagulayo ne labitwa yagula njakubulya ogenda wanemijera nze kigambiddeko eruzira nze muganda mwanga sikamu nyiga no Haji Musa Gumani mukwano gwange mukulu wange bava mu ssomero yali manager in a brush factory eruzira opposite nga waliwo era ettaka eddala nga kuliko eyaki envelope nga n'ebyuma ne bafuna generous contribution okuva oba Saudi Arabia ne babagulira all the equipment brand new ne babaletera n'emmotoka brand new ze musome bamuleteranga mu brand new mmotoka ochegera nga balina brand new things beneficiary w'ebintu bya Supreme Council no shiri beneficiary as such nembadde gamba nti
mbaddewo nga ndi muto nga ndaba nga moga mwanganyiga fast forward. Yes, nyumba zonna zolaba ezanajja nankumbi simanya sala alumba Masaka ne mbadde gamba Masaka mu Masaka city ne musajja alumbwa zaalina abayindi bannannyini mu Masaka city mu kibuga kye Masaka city mu kibuga kye Masaka city obusiraamu bwalinamu ebizimbe mu makati mu Masaka tebina Arua nga buyina Mbarara nga buyina zonna nga zirina e Buganda. Kakati bano bantu ki abakola mu linnya lya Katonda njega tutracinga abasajja bano to where they belong kubanga betuba tulina ebizibu bwe batusaaza okulembera gamba banange mwenna nenga kakanda afuuse kajuni no nayinza okuba ina ebibye kakati mbadde njega nti omusajja abasaaza akulire gundi agenda tutembeetewa Katonda nomalifu abasiraamu Katonda atuwa ffe wadde tuoba otukulembedde nensoma ebyange wano nsoma ebyange wano. So at the end of the day njagala okusaba abasiraamu nti as long as 1 2 ngenda kubulya nze nkuzzeeyo abasiraamu bwe basitukidde mu mubajje ng'omugenzi muzaataaga nti bannaye tuge tusalire wali ejjuma omusajja ono tumutwale nga kakoze eki nga kaguddeyo mundu yaani eyamulekawo because this impunity ey'abasiraamu erimu nti the state increasingly ebadde esalawo obukulembeze bw'obusiraamu bwe seno yokka nobote bwe yajja by the way nobote bwe yajja yateekako mufuti owuwe okitegedde nobote ne muwanga buli omu ng'alina ode mujawo temujja kukozesa violence nti sete etunule kibadde nti mufuti wamwe gavumenti yemuteekawo ebbanga yes mufuti gavumenti yemuteeka kati mwe abateekawo bamufuti nga bamufuti bano be muteekawo buli kiseera era ebimu ku isolation njaga kutegeeza gundi ezimu ku isolation ennaku zino mulangira gyafuni ebadde kugula bamaseeka bonna bamwetoolodde bonna okuva ku ani wano mwabalaba wano ne muganda wa Kande yamaliri abange yadde siri musiraamu oyo seeka wange sebo oyo mumujje mu mboozi eno oyo seeka wange kati ebintu biri bibiri bwe mma mwagala emboozi eno eve ku reediyo muddeeyo mwogere ku muganda wa Kakande oyo seeka wange ebintu biri bibiri 1 era nawudde ennaku nga ndaba looyo oli Ahmed Kabulinga nti olwatawayingira bwati mu famire ya Sheikh Mukasa. Yes, kakati njaga kutegeeza nti ensonga z'obusiraamu ziri bbiri. 1 obukulembeze bwe tulina ng'obwo obusiraamu it is a big problem. Bana abakatuliki 2 tweteeka mu bya democracy mu by'obusiraamu netugamba nti simanya abasajja bava Karamoja eyo ne bajja ne batuula wano ne babasalirawo ani abeera mufuti assembly negamba ani abeera mufuti we bagenza okukola amendment ya constitution era ebadde ng'eneeraga nti kino tekikwatwako omugenzi Alhaji Ali muwabe ekirunda kiva ejjinja nga bakayana ebya Seeka Luwemba nani ebya Muslim Supreme Council yangamba nti negwe mutabani olowooza nti nze oleeta Seeka okuva wali ebwayise ti abeere n'akalulu kamu nga kenkana akange skola nti n'akalulu akange nti kenkana akaoli Seeka ayambadde omukalabanda ayambadde kanzu gyendabamu mutuzito yemu bwakalulu akange kalina kuba kanjawulo era yaŋŋamba nti obusiraamu buyina kulonda bagitani majirisi ulama nti ulama yeyina okulonda abakulembeze si buli omu ekyo si kyokka 2 naye oyo yali Haji Ali Kirunda yali munyomi baga ntigenda pola increasingly mbaddewo nzomanyi Seeka gwe nasinga okwagala nga ndi muvubuka muto nga bamutenda ayina doctorate in Sharia yali Ahmed Kisule mumanyi nga ndi ku Supreme yambe kanzo sebo yakuwe kanzo Sheikh Ahmed Kisule
n'abalala ababadde nga Ahmed Kisule, big scholar. All of them, by the way, can conclude, increasingly, all of them, but emerging ngali at that caliber. Government ejja kuwa ambassador. Ekitali Seke semuddu. No. Ewa mwesira baba muntu avudde Roma bwati nga tuludde bulungi nga father. Ne bamuwa ambassador. Andi fe waffe obeera muweereza w'ekereziya. Era gwola bene ngaze mu parliament omanya oyo rebbo. No, manyi wano wengenda temwagala kwa bishop wamma tetubalabayo. Ne ba bishop sibalabayo. Olaba ne ba pastor abalungi nabo sibalabamu. Naye buli no nenda kugaba every emerging top Muslim scholar ngoli muto, definitely you'll get an appointment. Okubeera ambassador. Nga basi kiyimba tebandamuwa. The effect ebaddeko. Mumanyi. Maseka kuba Muslim scholar. Lwaki towa babasi? Waba Imam Kasozi. Waba Imam Kasozi. Bano baskola baffe baleke. Kanyo lwaki bali tebamuwa? Kati bwobeera nga gwofuga. Olonda lw'omushana. Omukubayivu ennyo mubajje muyivu. Yes. Era yensonga lwaki bamuteka mu kifo ekyo. Seeka era mukwano gwange Bulayimu Ssemuju yaŋŋambye nti lwe baalonda mu bajje ye yali mumativu, tulonze omutabuliiki, tulonze omumanyi, nti ku luno tuvudde mu bano babiraali. Abantu mubajje yajja agamba asambisa abiri. Tufunye amanyi Oluzungu n'Oluwarabu. Tufunye n'amanyi Oluwarabu. N'agwa mu katogo kali ke wayogera. N'agwa mu Gambia akajja nga katwala ebintu. Kakati olutalo we luli. Mwanga wunzika. Back home. Tulina okuddayo. Tulina forces zibadde zirwanyisa obusiraamu 3. And they are very vicious. One, and abasiraamu baziginowalinga. This debate bagidojinga. Balina okuddayo batutunuulire CIA mission mu kulwanyisa obusiraamu. And this one I'm keen on it. Kubanga nabano bakanabi ebyabajja mu gathering ezimu kubanga tebogererayo. Bagenda madiini eyo ne basoma. Ne bakoma ne bagamba mawuledi tetugisoma kintu. Every gathering yandibaddemu abasiraamu bafutuka ne bagamba ebyo byonna haramu. Ote bano bafuka ne bagamba nti ebyo byonna namwe nawe kakwateko namwe okulya akataka Romshana musanyufu bano. Let me tell you, changing the curriculum of Quran Islam started at the top level by CIA. One of it yaliyo obajjako kya the gathering capacity. Tovenda kuzino every home ino omuzikiti. Ekyo kimanyi. Every home nobajjako mawuledi. Wawo eri endala bagiyitanga kibwe baagabi. Buruda. Nga naye kibeera binsuba eri waffe twalyanga omuceere. Bemala okulya omuceere nga mwogera ku mbeera yammwe. Bandika gambye bwa nti bino temubisomeramu. Bino tebiina buzibu. No, nkubulira ekyo ne kiddirira. So the conspiracy has been also, how do you bobogirwanyisa eno gye spreading? How do you impoverish them? 2, ne bafuna abakulembeze mu Africa who made a buy-in. Nga nabo okwejustifyinga ebimu bye batunda mu bazungu kife tuli at the forefront eyokulwanyisa Kisule Magala Katende muzukulu wajati agaye nti Muwanga kati akutta akataka. Isi mwe ba intellectual obunafu bwabwe hadi ku CIA. No, siku CIA amala yensonga siku CIA manyi bano ba Muwanga. Compare information for the benefit of Muwanga. Wawo group ya identifying buli Muslim luminary buli amunyungusemu n'ayogera Oluzungu n'atereza kola n'asitula ensingo. State Department neba wa training mu America ludda wa Muwanga gudika n'abibani bonna ne baba sweeping sagenda gwajema era nabula gw'omukwabo yali munnamulala omusajja ne basigala nga bannoonya nalagawa
ekyo I declare era nsobola okubyogerako nga sitidde ndi nali akasente kaabwe ne bano bamuwanga bagenda basemujju bagenda basumani basaalirwa bagenda I slipped away bweshwi anti chembadde ngendo kwa ate batumanze kunoonya Petero mukonfaminga kiri chembagambe nti neyo campaign globally ebaddewo kati locally mwine ne leadership nga bwetuuka mu bazungu egamba nti ffe tulemeseza jihad ba jihadist kyova olaba wano ne bonoyagala as long as mwina leadership eno ADF ejja kubaawo wunzika ADF ejja kubaawo oba tuyagala kati bino ebyokuimpoverishinga and go nkuweyo kiri record olukanabi nkuweyo kiri record genda olabe ani yasooka okugula faamu y'abasiraamu emijeera bagitunda eyasookera ddala okugula property y'obusiraamu okutwala property y'obusiraamu ng'agigula emijeera oba oli musiraamu yennyini wamazima mwogere oba oli musiraamu yennyini wamazima mwogere Haruna Kanabi owa spidika edita wa shariati muwo omuzindalo atubulire ani yagula property nga yalese oli makati ga Gasimbagane ne bannamawulire Charles Romshana omanyi oliyanga nti mwina bye mutayogera ne mutulekanga mutulese bubi nnyonnyonyo ate muwanga wano yagenda najja ku muzindalo naga nti amazima agasigadde wano muli bakuusa amazima gonna mugamanyi naye nga amazima kwatudde naye tayagala gogera nenge Romshana afuumuula bwe yagira bwati yatandika gaaya lulimi Charles Romshana byonna obiwulidde I want you to speak from the heart. Nze katono ke manyiko wakembadde nsoma nanoonya definition of Islam so obusiramu ekigambo obusiramu okiteeka mu luzungu si Islam because nkimanyi omuntu wakyaya mu lulimi you become very violent you people so I want to be very careful bano singa nti nze mbadde nga nti bano basheke baba masikini singa yakubye dda so olekanire beyogerera nti bo babagula they are really very hopeless gwe naye n'okyogera nga tolibo bajje bijambia so kyora njagala mbere careful MPs ngo gambye babagula baba masikini baba idiot the MPs abazo referring to MPs bano njagala yabakyogera because go bokyogera nga tolibo jambie moving forward please katame kagenda mpola kano kakaseti akamwanga Kivumbi kalese now kakati nanoonya Islam yanga is total submission to the will of God and peace kwewaayo n'ogondera nannyini nsi ate n'emirembe so total submission to the will of God kakati total submission to the will of God ebeera etya ne properties that way submit to God kuwanika surrender eri katonda wa kutonda ogamba otya nti that philosophy eba n'ebizimbi so even conceptually we are wrong otomedde wano nga nkuulira so go slow because you know you would take long to become my lecturer kakati ekirala abajja okuleeta wano eddiini because eddiini si ya wano oba Islamu oba Christianity si bya wano waliwo babireeta kati babireeta abantu baffe ne bakkiriza bino biva wa Katonda bya Katonda nalwoka nti abantu baffe bayagala nnyo Katonda bawaayo ebyabwe so we have bawaayo ebintu soli bye bali bayina so we have a generation y'abajjajja baffe eyawaayo kakato ina generation ya today it's a rooting generation those are you know kuchitunulira kulwaki bali omachazi kakwa information very interesting abantu batuuka ekiwaatulaawo waliwo ekkanisa ya Anglican Church Rotary nebawa okubazimbirawo clinic
kakati mukumagambagane bagamba naye kyapa Rotary ngegamba tetubazimbira clinic nga temulese kyapa bagenda okunoonya ekyapa ne bagamba naye omwami eyatuwa teyatuwaki kyapa ne bakinoonya nga genuinely baaba waitaka ddene kati either generation y'abazzukulu oba batabani bazuula nti their grandfather whoever yawaayo nga tabawadde ki kyapa ne baga kakati yabawa mmeka yika bbiri nti ffe tukunyuulako emu okubawa ekyapa tumala kunyuula ko bano naye uli atuwa ettaka lino libadde mu kkanisa ebba nti bwe siba kisi kyekyo musasule oba muveewo era mu negotiations oli naakunyuulako so awo waliwo block ya apartments neki mwangu ono we yasaliranga enviiri awo neekunyuukako eyo generation so katora so but you see the looting erimu bibiri looting esooka is hard way looting okubba ebizimbe but there is also the software looting which is more deadly in terms of concept because mpulidde wano muganda wange Kanaabi agamba omuzigiti is the house of Allah. In other words, mwe muzimbe nyumba nga ya Katonda katwala nyumba etali ya Katonda. Would you have anything here on earth nga si ya Katonda? Please, you see that's where now we have a problem. Gwe Kanaabi gwe kitonde gunawo bakutomanyi na ngeri gye bakutonda tomanyi na bulamu bwavaawa nicho kato kitegeera kakati nze nsobola okuzimba nzimbire Katonda mutere mu sitting room mutere mu sofa sets okuliki which kind of god ono goga ogenda kuteeka mu kizimbe that's also a conceptual problem that in nyumba ya Katonda ate eri endala yani kati alantaka wali ayina okubanga musanyufu ne romshana byayogera so kati now because of that nti jajjange I will give an example. I'm a victim butwafuna oka sente katono nti aya na mama naita fanga tasuzeko mu masuuka so nimuguliro mufarasi as a family nitumugulira na masuuka very nice white bed sheets from Better Enterprises room street yet umufarasi aga ogunja gwewa kako niburanyite nega na masuuka malungi gano ga Yesu. No, this one is really, it should be Jesus Christ. Yeah, you know, Janzije, Nagatwara Kanisa. Reverend Eva Kamago. So, because you see, my mother always such an her submission to the will of God is total. Kakatu wojano mugamba bino bya Katonda. That's the fraud. Go ochimanyi internally sibibye bibyo all these guys they are scholars they know all these properties mugamba nti mubba society naye mujibba mulinya lya Katonda and I can support this doctrinally but from my religion from by Bibliang. Now then we go to Amin gave land naye nawe nyiga fast forward kuba nawe kati ogenze mbyafayo yawe nawe yagala okunyimiriza ja kunyimiriza oba okoye it's okay. Yawettaka sinjiro area but bali wa Abaganda Abasiramu we have those communities in Mwankole and by 1979 babata question gendo nonyereze ani ali mutakeryo so do the two relate so all these properties oyogerako oba njushi na wanolukalala president yuseni njushi bachali oka president abantu banyaga kettaka so HB the scene HB kyetuyina ekyamanyi nnyo si kunyaga bana abanyaga but kunyaga ate ng'onyaga mu linnya lya Katonda gunyaga because ekibiwe ekiri nyaga but no nyaga ate ng'onyaga mu linnya lya Katonda kyoze yabadde ayogerako n'okola endagaano ng'okimanyi endagaano mwagala kunyaga naye bwe munanyaga omukulu
bamulabula katutuse ku level yendagaano what is next we're going for a conflict. What is next? Conflict agenda kuleta operation. What is next? Then you'll come in for conflict resolution. Kata atage nemu consolidated fund. Anyagomu naku from the consolidated fund kubawa. Because really, a Catholic atambula na ave wenjiri. Rukunjiri. Na ava chihi kuboda ne Kongo kubigere. Naja kulamaga. Ena mugongo. Ora tasobola kuzimba nanka kuzimba. Neba warumsha na sticker. Ye na avuga na agenda na amu. Sigenda yo. Because ntambula nzi ka wagenda. Sigenda mbistika ya mwebi. Really, do you think that Catholic tasobola kuzimba that namugongo? You must go to the consolidated fund. You yes, no mama wange tasobola kuzimba namugongo. Ani agambe kuzimbibwa lere gwe. A future weddeyo. So you see the entire fraud. Kati organized mulinya ya Katonda ate kwatidemu ne state na ye baba misoro ebachi. Now let me end with this, because ndaba you are extremely very uncomfortable. Olaba waliwo kwegatta. No chibi, because you need to go and change the definition. I think when ngoberera gwe, because ntera kula ngo lido kutrino. Abraham edini kweziva yasinka na Katonda muzigiti. Musa wasinka na Katonda during Exodus yamusanga muzigiti wa mukerezia. Elijah ayogera ne Katonda ku musozi mu Bible. Why do you want to say Saudi Arabia chifo chitukuvu, Jerusalem chifo chitukuvu, waliwo chifo Katonda kyeyatonde kitali chitukuvu, ne wagamba ene nyumba joying woli chifo chitukuvu? When God said it to Moses, was it in Africa? Why don't you declare any part in Africa? Nimutebeze ngamba wano Moses soko kuba obulango. Gasimbagane never namuri on radio Simba Peter Chibazo mu studios ogikwanjulira Charles nagadde waawo nsigaze dakika ntono njagala kutambula. John, comment ntono nnyo. Minister David Muhozi Lulina mu describing wano nti he has nerves of ice. Omuyambi we nankubira nangamba nti I described him as extremely unfeeling. Ndinga nti nze nali ngamba nti omusajja mukakamu byakitalo nti impression gye baafuna nti naga nti ne bw'omusuna tawulira mu wetonda ebigambo byange nonda bironde. But David Muhozi yaze mu parliament now presenting ekiwandiiko amidst the crisis na saving mchala Anita Among crisis gye yabadde yeesuddemu, because Anita yabadde yeesudde mu kattu ng'ali mu mbeera takyamanyi bw'abuuka mu kinnya kye yeesimidde, and David Muhozi n'amunyululayo ne bamuwanga ne bamuweereza olive branch. How directed? Ekisookera ddala teri government wadde yamini esobola okukkiriza nti yakwata abantu ne bafiira mikono gyayo. N'ekyo nakisuubira nti mukulu Muhoozi ajja kujja agambe bano tabakwata naye baafa. N'ekyo nga tekijja mazima nti abantu abo kubanga nalabye emu ku nsonga gyaleese yansesezza nga bagezaako, simanyi oba speech bagisomye naye nga okukozesa ng'okuga nti waali bataliiwo nga bali ku immigration nti ono yafulumenta yava ebweru n'akomawo wano. Naye bwe onoonya omuntu omunoonyeza ku immigration kakandi bwe batatambudde emyaka 10-15 ne bambuzaawo, kaakati ogenda Ntebe, bannayuganda bameka bagenda Ntebe okuyita through the immigration nga siraba relevance okujjako okubuildinga case. Ekyokubiri kinabadde kiini ennyo kyekigambo kya Kibalama John Bosco kubanga Nabanja Prime Minister wa Republic ya Uganda, leader of government business mu parliament, yagenda mu parliament n'akola statement timanyi kyali ku record
bayina Kibalama yawandise ekibiina tumulina abakyagulanyi tebangayo ajja n'agamba that's a different one naye gwe yali agamba nti tebangayo official government aba n'agamba nti Nabbanja byayogera byanjwanjwa nabadde yakuma kulaba ono mukulu akyogerako ki naye ndaba ng'akoze eki ng'akyewaze awo ntegeera nti mulimu ebyobulimba byayogedde kubanga kati kubabiri Nabbanja yalimba oba ye yalimbye oba bombi balimbye naye nga ekikulu kiri nti gavumenti okuba bagitadde ku nninga yabadde erina okulabika nti erinaki evaayo ate nze mu politics mu byabufuzi nsuubira nti gavumenti bwebanga evuddeyo no matter byereese tebyanukula ebyo byagibuuzibwa bano ebawadde exit route nabo okudda mu parliament kubanga bw'onoogamba nti byoleese tebitumatiza tusigaddeyo up to when batekubaako cut of point onfuna point eri made nti abantu babulawo ne gavumenti eremereddwa okunyonnyola wajje bali ate n'ekirala weewuunye ebintu biri open abantu abakubwa mu riot of course John nga nkujjako omuzindaalo one of the things that I found rather very pathetic bordering on silly is oli okugamba nti tebaatuwadde namba za mmotoka z'abatwala nali ne kalooli lw'omushana ono lwe baakwata Robert Kalundi Serumaga kiro waliwo nimwe twogiraba ne bamuteeka mu bbuutu y'emmotoka ng'efaanana nga Karib one enamba essaawa eyo wali tosobola giraba n'emmotoka teyayina namba ekiro ekyo naye abaamukwata baali ba security yalina enamba naye nga teri ku mmotoka maybe ku mmotoka tekwaliko namba tuli mu ggwanga nga inspector general wa police yajja empya n'emmotoka empya ku parliament ono waayogerera naye ng'agenda mu lukiiko lwa parliament to approve him najja n'ennamba nga ya mmotoka ndala nkadde nnyo ng'agitadde ku mmotoka ye ne bagiraba ne bagikuba ekifaananyi oluvannyuma naye naga nti omanyi so really musajja mukulu bwajja naga tebatuwa namba za mmotoka ezo really and you want us to sit and breathe in the same air and say wow kabiyesi baba I mean government but of course when you watch his demeanor boba wamulabye nagambye nti abeera very calm abeera very cool abeera very composed namulabye for the first time ng'asoma ekiwandiiko nga naye tayagala kulaba maaso ge nga tayagala kusitula bwati maaso yeerabe kyade kya Kahindo tafiire general ye bamutumye kujja kukisoma naye mukulu kibazo ensonga ndowooza zange zigenda kuba ntono nnyo abaganda balina olukyenjogera saaliwo simanyi wajaba nti enkima gyeyongera okwewanika waggulu gyekoma okwanika obwerere bwayo bw'oba ng'olina sayiti kati nga bakyowaza bambala ebirawuli eyinza okugenda kunotagira kati olugero olwo mulikyuse nti buli lwe yeewanika waggulu wino afaanana bweti ndowooza guno omulundi oba gwakumeka kati gavumenti kuba byatandikira eri mu minisita wa internal affairs boddayo kwansadde ojja kubiraba naye ndaba buli lwe bongera okujja okunnyonnyola twongera kulaba ki bwereere naye Federal Bureau of Investigation balina trainings zaabwe ze babawa abantu baabwe mu kukweka n'okufulumya information simanyi oba obutabo gwali obusomyeko naye gwe tosomesa ndowooza abantu ebyo byokusoma nze siri mukesi si bokka but how you manage information kuba simanyi lwaki mwe tebabapangisa nti ekintu bwe kiba nga kinene nnyo ofunayo amazima 20%
n'ogogera n'osigaza 80%. Ebitundu 8 gwe n'obikola ki? N'obyesigaliza. N'obawaako 20 olabye. At least wandigambye nti Kibalama ye twatunuulidde oba tukyagoberera tuyina kye tusanze. Ekyo n'okikola ki? Naye tuyinza kujja ng'omaze ennaku 4 ng'ondeetedde peegi 13 naye ng'onyumya mboozi mbu ono twamunoonyeza ne munnira omuntu nga Muhammad Kanatta ow'emukono nga yali mulonzi si mulundi gumu si 2 naye otugende nti ne munnira taliimu ne omulala ani owawa ne ebugoloobi nga naye yali mulonzi naye oga nti mu lisiti ezo zonna bwe twaverifyinze nga namwo tetukola ki? Tetumulabamu. Kakati ebyo kye ngambye weeyongerayo okukola ki? Okwewanika. Ekisembayo Uganda yemu ku nsi ezikyagaanye okuteeka omukono kuba giyita optional protocol on the convention against torture and other cruel and inhuman what? Naye mu protocol eyo bw'oba ogitaddeko omukono UN eteekawo akakiiko akajja okutunuulira ggwe nga tokayinaako gundi yonna, and they have the right okuyingira mu detention center yonna ne babuuza ne bagoberera ebintu ebyo byonna. Ekyo n'okikola ki? Tukyatunudde muli medical gwa yafa asaba kintu ekyo Wangadya tajja kisaba. N'oddira ripooti ya Wangadya n'ogikola nga attachment ku ripooti yo ng'ekulaze nti nange eno mu bugwagwa bwange nze Wangadya nange abantu 18 sibalaba. Kokiraba Charles Romshana dakiika 2 n'ekisembayo trust yayirazidde ddala nti abantu tebakyatwesiga tuyina kwefuula balala balyoke boogere nezo zibala kunze dakiika 2 njagala genda wa Muwanga nezo zibala kunze nezo nzitoolako naye kulwaki kunze obala time kakati Muwanga Kivumbi obe ya Muwanga gwe ngendo okukozesa as an example just for the sake of illustration. Muwanga Kivumbi alidinze insurrection against the NRA state. Objective of the insurrection kumamulawo government ateeko government eye. Government quells the insurrection. Government ne succeeding fortunately for the government. Kakati Muwanga Kivumbi abuuza government, please account for my losses. Hamas olumbye Israeli oyagala okwate Jerusalem okwate Tel Aviv biganye Israeli ezeni ekukuba azika tubuuza Israeli nogamba njagala onyunyole abantu bange, because these people organized an insurrection. There was an insurrection. The NRA queried the insurrection. Certainly what all says. Now you can't again come to the same person who queried you. I don't know nyonyola aba commanders wange be wakuba ne boyina. But if you look at the scale, because there was riots riot bampadde dakiika 2 kutula obudde bwedeyo harassing me manyi benyo gate basanyusa waliwo uprising, waliwo demonstrations, waliwo riots according to the report, and they were widespread literally the entire Charles Romshana. For the basic information, waliwo enjawulo wakati wa riot, it is in the report, demonstration, ne insurrection. There were riots, it's in the report. A demonstration is a demonstration. It is legal. It is protected. It is in the report. It is in the constitution. No, I'm saying there were riots. That's the report. Gamba, there were riots in Aqua mapping riots. So now you go and read the report if you haven't read it. Now, and it was queried. That is enough. That there were riots and they were queried. They were queried violently. So the larger issue with this report, where I don't see truth, the casualty rates are too low. Otherwise, if the way that this state, the casualty rates are really 50, then there was a lot of efficiency. That you query an uprising in impeach and you lose only one with an ill-trained force, then that means this force is very well trained and restrained. Mwanga.
but Charles yasomye mu byata actually bali aba 56 aba insurrection teri yababa basaba alleged tebali mu bitu basaba bobo somye era ne yagambye the 56 na nyonyola the 2 na nyonyola abalala so Charles simanyo ba report wajisomye yes the 56 boyita aba insurrection teri abakola ki abogera abantu betu basaba baba kwata nga waise banga nga the cold November 18th riot ziwede. Yes, agreed. Okay. No. Are you saying they were not part of the organizers? No. The question is. The question is. Nebe muba mu mateka g'olutalo. A prison of war. Gokwatidde mu katale. Mu lutalo. Tokkiriza motta. If that's your argument. Even led to a prison of war. Kasom kwatanga mulamu. No, let's go slow. Echobwechali until the Israeli war with. No. Israeli. Wait. You see, this was I'm going to take over management. This was not a declared war. No. Yes, if it's a declared war, then you can become a prisoner of war. Then Charles, government senge vayo n'ennyonnyola negamba nti bano bali mu ebyo byoyogeddeko ne tubatta. Exactly. No, what we want government to do is to come and explain and say bano tusina kwejjusa bera wa mazima omanyi Bible oyagala kunkuba nenkukuba nawe kati oyagala osalira ngeri gyenkunyonyola Bible egamba nti the truth shall set you free. Amazima bobo ogategedde nti geego gwe jangu oyogera ekyo. Here it is forced set you free. Other than ogamba olwaleero kameni scandalously nabadde ku program TV ne nga tutuddeko ne deputy attorney general no spokesperson Opondo naga nti wait a minute noli Kibalama gwe mwali mwogerako John Bosco nabbanja yali ategeeza uno Moses Kibalama yali ategeeza yali tategeeza oli